You know me so much. Welcome. My name is the one, the king himself. Wano ku Celeb Jazz nga bulijjo ne ku BTM TV. Unaku lwa ssanyu era nga unaku lwa leero kuliko oba weekend badde mu birthdays nyingi. Naye today there are so many birthdays ate nga birthdays abantu abaliowa emyoyo era nga omukulu gwengenda okubamba tuusako amanyiddwa nga Pastor Andrew Jengo. Eryabizaayo ajja kuba atunyonyola lwaki terikyaliko ku pages ze n'ensonga ezifaanaganako ngezo. Muneyungeko mu mboozi yaffe olunaku lwa leero tusobole okuba nga tunyumyamuko naye tugende maaso. Happy birthday Musumba. Thank you very much. Osiibye otya eno? Bulungi mpozi mmwe jigenda gitya? Owaye jigenda bulungi naye tutuuse wano. Kamera bekasa si kyangu. Obadde otwekweseko ebbanga ddene? Mbale nno beekweko manyi nammwe. Temuli bangu. Temuli bangu yansa byonna byogenda okumbuuza. Mwoyo agenda birungame. Tutuuse wano naye keeki teriiwo. Simanyi oba weekwesa bagenda okukolera abadde beesunza okuyira amazzi oba just ffe twakula tetukuza nnyo birthday. In fact nze nabaga bugamba 25 November month ye birthday yange naye nga notakifaako nnyo, so era ne leero just bankubidde bukubiza essimu muzeeyi leero birthday yo, then nammwe ne mujja bannamawulire naye nze mu butonde bwange saabimanya bikuza birthday. So katuddeyo katono nnyo akatambi tukazeeko emabega katono nnyo. Bintu kimbulamu bwongo okula byojjukira ku lunaku nga luno olw'amazaalibwa go? Ngambe mbadde sirukuza naye ndowooza lutandise obeera special nange oddula nti luli special mu bulamu bwange bwe mbadde omusumba nti abantu bennyini ogenda baweeza message Musumba happy birthday, may you live more longer, biki we bityo kana otandika omanya nti nno olunaku luba ki special naye sibinaako nnyo memories ziri awo. Omuntu wakulaba yandyebuuza abasingadde bagamba Musumba muto n'ekigambo omuto simanyi myaka kwe kikoma. Oli muto kyenkana ki era oli mukulu oli mukulu kyenkana ki? Nkuze ngenda mpeza emyaka 23 25th November. Bakuzaalibwa. Kasooke tuddeyo okkulizaawo bakuzadde toyogera otandise okwogera oyavudde otandika okutegeera ng'oli luddawa. Njala tuyisemu abatulaba ku mboozi y'obulamu bwo katono nnyo. Ebintu by'edda ebyo nga tukula memory okwatamu zimu na zimu kwa ebyenjuka muzee wange yali omwavu, yali akyali mu bintu bya kusuna gita, yali aganya obeyo mimi nambala akapala akakamu akakati ne musonso gye yali alonda kasasiro agitunga n'agitereeza. Bemu ku byenjuka naye siina nnyo memories ziri awo nnyo okujja ku wano nga nkuze wano simanyi ndi mu high school primary kati awezi naye era size ziri awo ez'amaanyi nga omanyi ebintu by'osoma. Olwo osomeddewa primary? Primary nasomeyako ku St. Catherine P1 P2 then ngenda P3 na milyango ne malire primary yange then njya wano senior ne Mengo nesomera first term second term senior wano nenvaawo ngenda ku Green Hill Academy secondary ne njikwatira eyo. So byebyo ebisinga mu nga tukula tubako n'ebintu bye tusinga okwagala memories tujjukira ku ssomero mu primary awo eriwajo ganti eyo eri significant nnyo sirigyerabira. Aheziko nsanze primary kyensinga okujjukira na milyango kyensinga okujjukira zalinga kibooko mabanda nga kiki na milyango yali no nonsense omayo gonako olukya noga mukama nyamba lero nfune ekibooko kale neziba 10 zokka ngolo ziba 8 10 nga ziba nyingi. Were you a stubborn child? Nnyo. Nabasomesa ndoza ensonga ki bankubanga ate omanyi emboneza abakatuliki bakiteekamu Katonda jukatwabbako obugaati ni father nasooka Uganda ffe nenga father engeri Uganda falaga tugenda fa obugaati bw'omukristo buno alaga tugenda fa nawe mwennyini nolabanga the only punishment you deserve now kuba kibooko ze baagala watulaga Katonda kubonereza kali ekyo yo nga bakuba kibooko na mirango bakuba kibooko. Oluyingidde Green Hill Academy omalire nnyo high school significant moments zizojjukiramu awo? Kudojinga prep ng'oloweekwekawa wansi w'ekitanda nga tebafunzaayo kulaba nti gy'oli. Baali tebakebera ne baatuuka ekisa ne tuba nga tetwekweka nsi wa bitanda ne batuleka nga batumanya kuba bajjukayo baali tebakuba babuyisa sipe omanyi baatuuka nabo ne batwesonyiwa bwesonyi naye nga kwana dojinga prep kapiira kubanga Katonda yali yampa amasomo gano gonna nabeeranga famous
ninge kyasinga okuntunda nga kyekikutunda mupiira naye namiryange kyasinga okuntunda mupiira then green lwe kyantunda ennyo okusomera mupiira nga n'abantu baagawe ndi role model waabwe lwa mupiira kati nga ate namba esinga ndi role model waabwe ku dodging prep nga gwe mastermind oyogedde ku kyokukwana awo katono nnyo mu green yerwawo mbeera ki yakuleetera okugwa mu mukwano ku myaka egyo emito era mbeera ki yakuleetera maybe okubanga omuntu oyo tokyali naye kiba kya butonde ogwa mu mukwano kiba kya butonde nirebyo bya school biba bya school erimba bwerimbi omuwala bali bamuyitaani andeka okyamulabako muliza naye kiba kyaliwo nnyo ki connection kiba kyaliwo nnyo connection kikyabawo kubanga gwe tokyali naye kuba tewagenda naye bali busiru bwange nakwagala sente wamutunda owa mu betting ngeri wali muti kiyita ku byombi wakola ki wamuteekayo nga bait oba mutunda by then namuteekawo nga bait si bait but bait yes akanyeewo bakatego olubirira ki nalina jjama gwe njagala okukulwa naye nga jjamu nayaga nnyo omukazi wange tambuza olugambo nti twawukanye kane nenja ne munyumiza ekibozi ekiri fani ye nalanga biri fani okubanga gaya ina gayi ayina omukyala gwayagala n'amusetinga bakuule kale yakikola for fani kumezi naye neetaaga sente ng'ogenda zikozesa ki obuzibuzi bwe nafuna muzeeyi yanteeka ku ssomero ly'abaana b'abagagga bali abaana baba pocket money bukadde 3 bwe bakwadde emitwalo abiri naye nga togenda yimya mu mboozi zaabwe za budget so twalina trip nga neetaaga sente naye singa ngenda tandika pasi agampa yakadde jika ye yali teyasoma nga jjadde byakwejalabya nga singa ngenda mutandika so ne manya kati nakulya ku bwongo bwange obwempita obwongo bwange mba nfuna so kyatuuka nefuna sente ze nali njagala kati obuzibu ne buba kukivaamu otya omala yampita nangamba njagala twogere ne mumukkiriza nangamba ekintu kimu amazima gali nti tandisa okwagala gaaya akadde akazinya teyinayagalira ddala wawulira otya bankyawa era nasigaa kukolimanga musuuza bibaawe nsigaa kukolima mukolima awo nga tuvuddeyo mu ssomero tuyingidde mu bulamu awo ogenda joininga campus and all that obulamu bwe obuspendinza otya okutuuka ku myaka manya tudduke mangu tutuuka ku birthday leero awo obulamu campus manya high school gimalanga myaka 18 sikyo awo ebya church byo tunabinyumizaako wali ogenda mu church ng'omuvubuka naye sigendamu kati ate ekyo kyangamba ekyomuwala kikyandokola ndi natuuka nennumwa naye nga saagalaga mikwano gyange omanyife abasajja tetwagalalaga saagala balaga nennonya ekyokwebulizabulizaako we nagwera katabo ka pastor Chris nensoma nagenda olaba byensoma binnyumira kati nendandika osoma ebyawandiikibwa mu katabo ke naye nga kimpi kati nenjagala kyandikibwa kino kyonna kiggwayo kitya nengenda mu bayibuli nentandika osoma nalookokera nakusomero nze senior what I think it was senior 2-3 awo pastor Grace apostle Grace Rwega yajja wafanero kwa naye ndozi oba yali akatandika bamukyaza ku ssomero n'abulya ndikolo nalina focused naye ayinza okubayita kimanyi na kimanyi ndikolo nalina focused nnyo alimalola byabuulira n'agamba bameka abaagala olokoka era nginayimirira buyimirizi wali okitegeeza oba kyali kinyumu mulimu ebintu ebibadde mu bulamu bwange naye nga nange simanyi lwaki nekanga nkikoze then wayitawo nnaku lumu oba bbiri nengamba nimbadde nkola kini nga okikoze tukyasobola kudda mabega olwo muzeeyi wamugambako kwajjukira otugembe wali tosaba tugenda ku church staboni you amanya ajja kuneeragirako kuba ye yali agannyo ngende ku church naye nga zisaagala kama yonna mugamba nti nsaba ajja tandika okumpa lectures nga yali sibyagala so naawo nenjija nembeerawo tusinga mikwano gyange tugenda bukozi nga omanyi ebyabavubuka nemugenda nemunyumirwa naye nga ate kikwewuunyisa wenzira eno ekintu kyesisobola kuyosa lunaku nga sisoma ebayibuli naye nga bonna baneetodde tera kimanyika abe muzeeyi wange neetyo kigamba omuntu naye omanyi lwaki naye neetya nga oli agamba Andrew nga omanyi nabbi Jazali watabe bakitoba bayibuli etugamba kati muli nga ngamba banandaba batya kati nga nfana ekyama kyange ekyo nenja nga nsoma bayibuli mu nkukutu kati nga nzira ekyandikwa kyesitegedde bulungi oba kyesitategye mu makulu kati nga ngenda nentayipingamu abamu ku basajja nga Joseph Prince nentayipingamu n'ekyawandikibwa ekyo
kane bandita Samoni nga abuli akukyawandiikibwa ekyo kane nga tanze mu kyentegeddemu naye kiki yategeeramu okiwulira awo nenja nga mbigira ibintu bina gimanya ne Bible mu myaka egyo nga kansoke nkudusemu ko speed omaze okulokoka ojja otya okuvaayo publicly because wali wetya ovaayo dde okugamba publicly muno nze ndi mulokole era ngobeera Katonda yali debate where twatuuka Wasaiga yali agenda South Africa yalina agenda ku Friday naye tiketi ne bagisazaamu n'aba nga agenda ku Monday naye nga abantu be bamanyi kanisa bamanyi taliiwo kale nga n'omusumba gwe yayise ajja abuulire musumba oyo n'abeera leeti kati twali tuzannyawo geemu naye n'abeera bathadi mu musumba tanajja abantu bali mu kanisa tanajja ate nga yandeetaze omuntu agendewa Katuuti abuulire kati mulaba ali bathadi kale nze n'ekyo kyenakula nga buli mulaba nga alina stress always muzambi n'ebiboozi byozanya geemu ngezeeko okukola ki omujja kwa stress namugamba era namuzambya kusanyuka egwe nnyimi lya Katuuti kompa mmeka nasha naye nanzambya okusana nga gwe nkuba n'akakadde namugamba nvaako n'agenda mu studio anoonye omwereeza yine yaliwo agezeeko mu briefinga kati nze nesigaye nga nzanya geemu naye mbazanya mutwe gwange nenjuka waliwo akakadde akoogeddwako ate nga neetaaga ssente kyokka nene mu ssomero waliwo kyewaluuzinga nga wetaaga nengamba waliwo akakadde akoogeddwako kyokka neetaaga ssente from nowhere waliwo ekintu ekyenyambala kyenakola tegali magezi nyambala awo obusuutisuuti naye nyambadde zino engatto zaffe naye nyambadde Air Max nsooka njjamu nentunula mu misonso gye omanyi tubadde twenkana ekigere ntunula mu misonso gye nengyesala enja nengamba aba escorts manyi mujje tugende ku church tugende Katuuti buli omu nantunuulira nga tebakitegeera obwama ne buyitingana balowooza nti ogudde eddalu infact bona omala okuba omuntu nga ditalaga yadde akabonero nti oba asaba oba akola ki nga bo balina ekifaananyi mwe bakulabira kale nojje mu kifaananyi kirala kale badduka mu studio bamugamba Andrew agenze Katuuti muzeeyi tuwefe ekiragiro tugende tumugamba alekeraawo yabagamba bugambi mumuleke najja wano waggulu bulungi n'atuula alabe n'agamba mumuleke ate nga ye musanyufu kati ntuuka omanyi n'abantu obasanga bakuba engalo bali mugira kati nabo bebakulaba nga buli omu ekimuli mu mutwe beebuuza kikigenda mu maaso kati nange wembatunuulira nabeekalizaamu nemagasigenda beera na Katuuti kanzikirya wenyini wansi we muli nenzikirya nembulira enjiri abantu ne bajaga ne banfuuwa obubba obwo n'obubiri nga bugize ne babubala nemuvaamu akadde kamu kitundu ninaye nakadde kakadi njija muze ekintu kyasooka okuŋŋamba nga nabanga okimanyi ogenda beera mu buwulizi wa njiri okunsinga mugamba nebyo byonna yogera nzisooka ompa akakadde kange katisooka ompa akakadde kange nakampa ogatteko kano nali munavaawo nina sente zange nentwa mumotoka koseevuga nagamba driver nvuge kati nali nfuluma nagamba musumba naye nga sebagambyeko nti ndi musumba nze nayanjudde jengo Andrew mutabana Pastor nina kyinza okugabana nammwe omanyi naye Smith osoyimya Katuuti okunookako kyogabana n'abantu noba tuli musumba kati nze najjamu ekyo ekiti nga sinze tugabaneko awo obusumba bwe bwatandikirako abantu bapita musumba kati Katonda ono omulaba alina obutego bwatega nga wala sitaani nti akutega akatego osikirizibwa ogende gyakwagala ne Katonda ebisa ebisinga ayinza akozesa nnyo eyo sitayiro n'akutega akatego n'osikirizibwa ogende ye gyakwagala kati abantu bayimbye musumba kati mumotoka nabigira ddala nimbala ekitiba kyadde baba muzeeyi wange abasumba ab'amaanyi nange neŋŋamba ekyogaa nange sibabeera musumba kati nenja nemugane nomaye oba ogende South Africa eddakiika asatu atist nga baneko nze ndi mukiri ekiti kusharinga nabo kigambo ng'omuntu omulala yenna noba tuli musumba ki you can say something njagalamu ekyo ekiti mwe mba ŋŋendera until then abantu batandika okomplaininga pastor gwe baleseewo ererere ne bagira nga obimanyi ebyekkanisa abamu abakulu b'ekkanisa ne baba ne bagamba ffe tumanyi abasumba babiri naye nze sibagambangako nti ndi musumba tumanyi abasumba babiri pastor Ega ne pastor afe omuto olwalina emyaka emeka awoza 218 so if you calculate now I was 21 yeah kwa 2018 21 19
22 kati bale mtudduka speed because obudde ate olunaku lwa inogenda basoke bamuchakazeemu kati amaye ibibuzo bino bingi nnyo that was your turning point oyingidde olwo obusumba ne bujja mu kusaagirira kati diro otandika okubeera ddala serious kubanga libyaddira kusaba wetandika obeera serious bino ebyokusaaga byajjawo ebityo ng'amaze okumpa eddakiika 3 natulako mu komiti nembalaba ng'abantu bali serious nze muli kyetwala nga musumba netwala ng'omuntu agabana nabo just ekigambo era nga banga musumba mukama yebaze tulina kyakolina baddamu amiina nezo emba neyanjula mu tusigala nze pastor Gunu kati tugira waliwo function yaliwo eyali ennene apasa gataliwo ne bagamba ne banjogako ng'omusumba akiikiridde ki nendaba abantu nemmanya kati nno ebyaddala nina okwebeereramu kati kirayika nayingira ekintu tekisobola kuvaamu nemmanya obanyaga obasaagala kati nfuuse musumba bw'ofuuka omusumba wajja ne allegations nyingi nnyo nzijjukira muzeeyi bwe yali akyaliwo balina binye baali bamwogerako nyasooka kubuuza kibuuzo gwe feeling zo n'ebyo bayogeranga ku taatawo byali bitya nga sinagenda ku ggwe bye bakwogerako essaawa zino feelings ezo zambadhalinga nnyo nakyali ku ssomero lwa nsonga nali muto simanyi kyakukola newe enkula nembeera omusumba tezambadhalingamu yadde n'akati wasosolebwako ku ssomero olwebyo bayogeranga ku taatawo ku green ero naye era muntu omu yekka yali mwana yali musomesa nga nsonga ki nsonga ki andi yali asabira ali wammanga ng'ate gwe oli weeno ate nze ndi mutabani eno yakizuula atya muno oli mutabani eno awaye nagezaako kikweka naye ero njuka n'okusoma okukimanya limu twagenda tuzanya omupira nenfuna injali y'omukono kati nansi ne bamuwa ebiragiro muvuge kuba bali bamanyi ndi waddala nyinza ogangenza waka nengenda mu kibaala nangamba muvuge omutwale straight paka wakoyogere ne muzadde we aizo omuzadde gwenkuze nayo gwembadde naye abadde nga taata so naye sina option ne nansi yajja amanyi talina nakimu kyamanyi abali agonolaba muzadde w'omwana alaba pasita yiga nansi yatunula ati yewunyanyera nzaliba nagamba kali ngenda okuddayo ku ssomero nga amaze nga kyekigambo ekiri eyo abasomesa bonna nga bakimanyi kali nga bonna bakimanyi era waliwo musomesa mpaka nakati njoga naye baali bamuyita mamange ku ssomero baali bamuyita kikyaddaana yasooka kujja nambule naye kati sokumbuli obiri otya mu nnyumba eyo n'omusajja wa Katonda kali nga atunulira karakita yange neyeddalo bakizudde nti taata wange musumba kati osobola kikkiriza kuba nze nagezangako nnyo okikweka okwewala ebyo kati bakitegedde n'owulira era ndowooza n'oli wamanya nti natalika okumpa nga suspect paka nze naye simanyi lwaki ekyo mwenyini ampita nagana amazima gali nti kyalo oyo no takwagala naye ensonga laki takwagala ng'oli mutabani wa waggulu oli mutabani wa oliwe muwala wa wansi so katuddukemu awo tujje kati kuggwe waddewo allegations nyingi nnyo okuva muzeewe yatuva ku maaso allegations zino zibikwatagana zeekuusa ku youthful agio tibanaliddenya tujje bit by bit asobola okutegeera byewakolako mu buvubuka ne turning point okuyingira obusumba allegations zino ziri ku bakyala ne ku mwenge ne ku bikozesebwa kimanyi waziwulirako tenjayo soko confirm waziwulirako oba obadde oziwulirako so tutandikire ku y'abakyala naddala mulirye ebbanga kali akabanga kewatugambyeko ak'ekivubuka ebeerawo mu buvubuka naye kikonsa naye sina bakyala naye bakyala sina nnyo okujja kubeera ne girlfriend ne mubuzaabuza obudde ne bugenda naye sina nnyo bakyala mu budde obwo wazalayoko ku baana kubanga bye bimu ebyogerwa zina mwana nze siina anyway waliwo natuuka nduuza obanga tumaze okwawukana n'omuntu gwenyaga amanye ebyo byovuuka noba ne girlfriend ono noba noono then ekyebbaala nagenda nga mubaala naye sinywa mwenge sina kyenkozesa ekyo kyokka nali mwononefu nze naye kyokka tonakinyima ekitegeeza ebintu ebikwasaga ebyekuusa ku ebitamiiza in fact nawukananga nnyo n'emikwano gyange ku ssomero n'abaana be nasoma nabo banjulira wabanga onywa ebyo ebintu
nabagamba ku mwana mukyali bato obulamu bamugenda bwono na biki kana amanya ono buli watulaba atuyimbya kana atandika bikola nga sibalaba. So abasumba omusumba ombi ayogera kuggwe about that toyina kyokimanyikira tukikoze sitokozesa ebyebbaala naddala omwenge n'abakyala kati yali n'ekirala olaba Smith Katonda abatadde ekisoli n'aleeta vidiyo nga ne mu bbaala mu 2015 kati ate nzaasi ng'ojjagala ogirabako kubanga obuweereza buyingira 2018 obuli serious kati lwaki njagala nange njagala nnyo olaba ku vidiyo eyo oba gitaddewo oba omanyi lwaki njagala ogiraba ekyo kiraga Katonda w'amaanyi nti waba akwata omuntu abadde mu bbaala n'amufuula omusumba nate nga kyemanyi kuba by then I was nobody. Yes. Teri kamera yali entambulirako. So where I expect kamera kubanga yali entambulirako wano ngambadde omusumba ali siri nyanga nayo. That is 2017, 18, 19, 18. Okay. Newa aba ina 17 biki. Singa nange era nakubyako atalasi nga mazobbi wane mugamba. Nego titwekwatayo ka video nga tuli mu bbala. Ngotiddemu. Sikutya munangamba lwaki. Video kanandi agadde okala bakonkalage n'abantu kuba kati ate ffe wenje ningamba abantu nakubako ebbaala mulimu abatakikkiriza bayinza olowooza omwana bamukuza mu famire yaki yabulokole bino yeewayiriza naye ka video nga kuwe kajja kongera okonfaming oli nagamba Katonda akolera n'abakuba amabaana abafuula ab'amaanyi azokozesa kati yenzo ngaji nange nkeetaaga naye ye waba bagamba akayina endemba na Uganda baleke basiri wazaakabalage. Kale abatulaba tukyalira omusumba Andrew Jengo tugendeko okuva kati wano mu buweereza 3 years of active ministry na binnyo ebadde byogerwa ebimu ku ebyo kwe kuba muno femo eri tugiyita chikichaka witchcraft nti no you engage in on birthday njagala abantu bakutegeere bunnyo. Have you ever thought of ekikolwa ng'ekyo ekyogendako mu basawo oba mu bantu ng'abo for the purpose of okufuna fame okuddira tata w'omubigere n'okuba muno ofuna abagobereza abangi? Kati nze omanyi Smith saga nkulimbe nze nakula mulimu ebintu byesikiririzaamu nze okuba ne Katonda naye simukkiririzaamu wangambye notantire bakubako omukyala okutandika omanya kati ekintu ky'eddogo nali sikikkiririzaamu kati ate nakati amazima gali nti nzikiriza sitaani ono omulaba oba tulina Katonda mugezi okusinga munyo ate sitaani alaba nzikiriza amaanyi ag'ekizikiza nti gyegali era ne Katonda yasingira ddala okukola naye ongamba nti ebintu by'eddogo kati kikyenyinza okugamba munnayuganda ali oba omuntu yenna Smith njagala tendensi eno eve mu bantu baffe oba Smith olina ekintu ky'okoze nga sikitegedde deka ntwala obuvunaanyizibwa njije nkugambe muganda olina kyewakoze naye sikutegeera oba kikoze otya lwaki kiriwo ekityo gwe wenyini Smith ontangaazeemu dani okudda erinze nnyimbirira Smith abalimba naye nga simanyi kituufu okyolya nga simanyi so omuntu ene yandigambye bino byolaba nti ddogo kuba kati agata ebintu bibiri obufere guba bwobufere okuba kujinga bijinge ne naagatamu n'amaanyi ag'enjawulo nti balugu kweganinga gala tuli bafere ate tuli balugu kati which is which enkufuna okitegeera tosobola kubeera mufere ate ng'oli mulogo woba tulina maanyi tugayina woba oli mulogo tubeetaaga kujinga kufera kintu kukipanga olina kukozesa maanyi gago ekisitaani naye yagamba tuli bafere tuli balugu kati ku byonna kiriwa ekituufu naye nga ebyo byonna ekireeta ekyo nti just because tebatwalangako budde kumanya kiki kikolebwa kyekituufu naye ne bwe ate omuntu yenna nze sisobola kwedifininga ku ekyo omuntu gwe ayinza okujja n'ambuuza ku ekyo nanga musumba nalaba ekyamagero kiti kikolebwa kitya ansi eri egyo kkiriza Katonda. Kale mumufunye bulunyo amazaalibwa ago leero myaka 23 myaka 3 mu active ministry. How ready are you? Kwa abantu abasinga bagamba omuntu aba yakayingira ministry bamuwa 100 days abantu ati mu government na buli wamu omuntu ayingira mu kifo bamuwa ennaku 10 ezisooka beetegereze enkola ye y'ebintu na biki okuva muze tuvaako tukolanga interview lwennaku olusoose experience ebadde etya abantu mu church bakurisiivinze batya n'ebifaanaganako ng'ebyo.
wano essaawa zino ebipya ebiriwo ebyembadde sisuubira bibiri. Ekisookera ddala nti okuba muzeeyi wange agenda tagenda kudda, ekyo kyekimu naye sikisuubira. Then ekyokubiri nti mu kaseera kano akazibu Katonda alina ekisa kyakoze nti n'abantu abadde bataagala muzeeyi wange oba abapasa baba batakwatagana nnyo naye nga balina dibeeti zaabwe ate saa zino nze mikwano gyange bannyaniza ate kikwewuunyisa tebakonda eminga mugenzi ti ate tawe yali bwati gwekola bwati naye bonna bagamba siganga otwala omulimu gwa Mukama maaso. Nfunye abantu bangi, waliwo messages enfuna, waliwo abantu bangi abalokose mu kaseera kano akazi we bagamba ffe tubadde nga bebbanga twa pastor Yiga naye nakulabye ng'obuulira ndokose era nzikiriza nje nga nsabira eyo kubanga ekitiibwa n'ettendo mbyebaliza Mukama era mbimuddiza. So ebisigadde nga gwe ngamba 100 days ekyo Katonda tasiba atandika mulimu gwe atagabirire. So gwe noona mpe ennaku 10 ye Katonda ajja kumpa 2 zokka olabe ki Katonda kyanafuula. Sebisigadde mbeeka Katonda akole ye kyalaba ekinyamba kuba ebise yatusinga omumanya. Gwe bise singa oyinza olabanga atali ku mulamwa naye nga yalina ensonga lwaki oli bwotyo ngende mabega walina kyataddeyo. So omuleka n'akola ye kyalaba. Oli mufumbo nga sinagenda ku kibuuzo kyensemba nakyo abakyala badde bakusupportinga nnyo ku social media nga noyo bakupostinze nnyo naye njagala okumanya oli mufumbo? Siri mufumbo. Oliringa otya n'abakyala abo bonna messages zijja comments ali muna ekikwewuunyisa oba balina nsonyi simanyi naye nze ate abankolako approach buli omu bagamba Musumba nsaba onsabireko kino n'obasabira tebasukka waawo. Obulyako ku njiri ya Sugar Mami kituufu olina Sugar Mami mu bulamu bwebadde akutawanya muzina wabulira enjiri ya Sugar Mami nagamba mikwano gyange abamu bemmanyi eŋŋombe eyo maanyi gange maanyi go yateyanga beera mikwano gyange n'omulaba akasaawo akapya n'omugamba maanyi go n'agamba ye kati gwe wagamba eyo maanyi go oba omanya yavudde wa Sugar Mami. Kati gwe maanyi gange maanyi go eŋŋombe togitekkole niwe nali nkyali nabo nga zinaya Musumba era nakiwakanyanga nnyo nabo bakimanyi nabagamba omusajja ali supposed okukolaawo omukazi si mukazi kuwa musajja. Ekifaananyi kyopostinze leero tukyogereko akafaananyi ako kokropize noteeka ebbali nga mmaliriza engatta ezo akafaananyi ako kaavaawo ebiseera ebyo wali swagalifiki nnyo bw'otyo? Ffe twali baavu oba osana ne kamera ekifaananyi engeri gye bakikwambali bakuba banneiba ne banyamba ne bankwatiramu naye nga tezo zitwa nti obazaaliza zalika zaaliza neiba. Ojjuka ekifaananyi kyo bwe bakikubira ekifo ekituufu? Temanyi naye katwali wano mu Kampala kuba mukiwuunya asi mukiwuunya wano wa okitebe batya oba kabeerwe bati oba kyebanda awo. Kale katwogere okwagaliza amazaalibwa amalungi ebigambo ebisembayo eri bonna abakulaba ba Sugar Mami bimaama abawala abato abanyirira abamyufu n'abagoberezi abantu balaba ku social media. Abana abantu balina bizibu byabwe baagala basabira ziba Sugar Mami engeri gye bakuwaanamu ne bu message obaddeko obwa birthday party surprise simanyi bwogenda kikola naye bawubaka bonna abandaba nga mmaliriza mbagamba ekigambo kimu sina magezi gensobola bbawa tobakola bwoti ne bwoti wabula magezi nkuwagamu wenywereze Katonda saba ate manya kyoyagala amatuugo gaggule okuwulya ekigambo kya Katonda wabula si bigambo bantu beboogera yengeri gy'ogenda owangulamu ensi eno era njaga okwebaza buli muntu yenna era buli muntu agenda ola kiripu eno Katonda agenda kuwa omukisa agenda kukola enjawulo nene nnyo mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Kale wete tubadde tuyanza nnyo Musumba, happy birthday once again. Amanya n'eddoboozi nze King Smith nkoze ne Saroless ku kamera nga bulijjo yabera okuba nga kwata ebifaananyi nga bino amwatabira ku social media that is YouTube, Facebook ku Celeb Jazz. Subscribe and subscribe and subscribe.